Now audio y'olunaku olwaleero atayagala mazima nja kusaba giveeko togiwuliriza. Sigendereddemu kubanyiiza wabula amazima gateekeddwa okwogerebwa. Haji Hussein Kyanjo yaziikiddwa olunaku olwajjo. Ennaku zomwe ezabadde 23 yaziikiddwa. Abantu bangi mubadde temumanyi Haji Hussein Kyanjo, ate era waliwo ababadde bamumanyi naye tetukinenyeza muntu olw'ensonga abantu bangi badduka ebyobufuzi bya Uganda nga balaba tebirina future, nga balaba tebirina lugendo, nga balaba tebirina gye biraga, era bangi basobodde okuddamu mu byobufuzi okubigoberera n'okubitegeera oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okudda. Ebyobufuzi byafuuka bya musaayi, ebyobufuzi byafuuka byakufa kuttiŋŋana, naye Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva yakomawo mu byobufuzi abantu bangi basobodde okudda ne babitegeera era ne babigoberera. Eyo emu ku nsonga lwaki oba oliawo Haji Hussein Kyanjo abamu temumumanyi, naye bwe tuba twogera ku Haji Hussein Kyanjo twogera ku mazima, twogera ku ddembe ly'obuntu, twogera ku nfuga ey'amateeka, twogera ku mulwanirizi w'eddembe. Yaziikiddwa olunaku olwajjo. Kiki kye njagala twogereko? Emboozi ya Haji Hussein Kyanjo tugenda gigattiramu ekiraamo kye. Ekiraamo kye kye ndowooza nti nno twetaaga okiwuliriza. Mu ngeri emu Haji Hussein Kyanjo twagala tumuyigireko. Tumuyigireko biki? Tumuyigireko. Bantu bangi bavudde ne bagamba nti abantu balina empisa embi ku social media. Bannayuganda balina empisa embi. Omuntu bw'afa bamwogerera amafuukuule ne bamuvuma ebigambo ebiri bwe bityo, era nga bagamba omufu tayogerwako kibi. Haji Hussein Kyanjo is a good example gye tugenda okweyambisa olunaku olwaleero okunnyonnyola lwaki oba oliawo abantu ku social media baliko abantu be bavuma ne be batavuma. Tugenda kweyambisa Haji Hussein Kyanjo. Nja kusaba video yaffe sooka ogimpeere like mukwano gwange mu ngeri emu eyakatwegattako, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi nsobodde okuba nga mbikuleetera. Katusome katuyige. Tutambula ne Haji Abdul Ngabo, ono mulombi wa dduwa, munoonyeeko munnayuganda munnange akulombera edduwa. Mu ngeri emu tutambula ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Bano bakabaka mu kuzimba amayumba, mu kuteeka amazzi mu nnyumba, okuteeka amasannyalaze mu nnyumba n'okuzimba toyi eziri ku mulembe. Ate era tutambula ne Kawuka Derrick Investments, kafulu mukola obuyinja obudesigninga ennyumba. Munzikirize mikwano gyange nsooke nveeko katono mu katambi kano. Bwe nva mu katambi kano then ate tusobole okuba nga tutegeera ebintu nga bwe bitambula. Katono nnyo katuveeko mu katambi ka mukadde waffe amanyiddwa nga Haji Hussein Kyanjo. Nzije tutandikiraawo. Wagenda kujjawo abantu benkugambye nga tebaagala bwami, nga tebaagala ssente, nga tebatya Mungu. Onoogenda obagambako nti obatiise nga tebakyawulira, nti obawe ssente nga tebakyayagala, nti obawe obwami nga tebakyegomba. Abamu ku bo weetuli. Nze oyagala kumpa ssente mmeka? Era oyagala kuzimpa nfuuke ki? Ekyo kisirabangako. Oyagala kumpa bwami ompe bwa minisita mbeere minisita waki? Wa defense, wa foreign affairs, wa finance. Kati Kyanjo kiki kyoyagala? Njagala kulongoosa, naye tetuyinza kulongoosa na Museveni. Museveni talina busobozi bulongoosa kubanga mwonoonyi ate kennyini mwononefu. Obubaka bumutuuseeko. Mwono aggwanga lyaffe alyonoonye n'alisaanyaawo naye yennyini mwononefu. Yeegobyeko abantu abakulu bonna kati ali mu baana bato
obuwala n'obulenzi bumukubira enduubu buleekaana eggwanga alisuula mu luwonko alemedde ku siteringi alemereko bwena egwayo mu luwonko bulekerawo nyenejja netujjayo tulinde kyenaddirira naye nze kyenjagala okunaaza engalo zange njagala akabi akalaba byona bapipira nabyo kagwe nga njogedde ng'omuntu bwantuukako mugamba nze ogwange nagumala naawe genda okola ogugu. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all. Ye Aji Hussein Kyanjo gw'owulira. Aji Hussein Kyanjo yaweebwa obutwa. Wazzaako tooki emabega n'ogamba nalidde wanawa. Sazaayo kubanga okuzza emabega kyali tekinyamba. Mbadde manyi kikuyamba okuzuula nti nnyinza okuba wano n'ogenda n'otandikirawo okunoonyereza. Mutima gwange nalina obukkiriza bw'amaanyi obukakasa nti yakola ekyo baba yakikola mu bugenderevu. Walina abalabe? Ati nalina abalabe ng'obamanyi yali akyagala kamuleke amatire nakyo kasana asigaza obulamu. Okusookera ddala Aji Hussein Kyanjo yaani? Aji Hussein Kyanjo yazaalibwa omwaka gwa 1960, yafudde mwaka gwa 2023. Osobola ogattamu n'omanya emyaka gye. Aji Hussein Kyanjo ye former MP owa Makindye West Mwendi oba Mwempangaalira, ng'era eyamuddira mu bigere ye Alan Sewanyana. Aji Hussein Kyanjo yamanyikwa nnyo mu kulwanirira eddembe ly'obuntu, wabula yamanyikibwa nnyo mu biseera we yabeerera mu paalamenti ng'alwanyisa amagye okukiikirirwa mu paalamenti. Yakiwakanya nnyo ng'agamba amagye tegateekeddwa kukiikirirwa mu paalamenti, era ng'awa ensonga nti kino kiviiriddeko amawanga ga Africa mangi okufuna obuzibu. Aji Hussein Kyanjo ebintu bingi bye tugenda omutegeerako n'omuyigako. Tugenda kutuuka mu kiraamo kye nakyo osobola okuba ng'okitegeera, kubanga nakyo kibadde kikakali. Mu bo abantu katono beeteme n'okwetema mu lumbe olunaku olwajjo. Njagala byonna tusobole okuba nga tubitegeera. Aji Hussein Kyanjo azze ayogera lunye nti Mwami Museveni talina lunaku lwe yali ayagaddeko ggwanga Uganda. Mwami Museveni y'omu ku bannabyabufuzi abatono eddala ennyo abakkiriza. Abadde musajja atayuyibwa n'amaanyi ga ssente, era omunoonyaako zeero n'ekubula. Aji Hussein Kyanjo y'omu ku bannabyabufuzi abatono eddala nnyo ababadde abamativu n'ekyo kye bafuna. Newankubadde yatuuka ekiseera n'aweebwa obutwa nga bwe njagala tubiwulirize. Aji Hussein Kyanjo okumuwa obutwa byajja bitya? Yali asindikiddwa South Africa mu Johannesburg gye yali agenze mu meeting emu, wabula amakya agamu yazuukuka ng'awulira eddoboozi lifunye obuzibu. Aji Hussein Kyanjo ku makyago yalowooza nti nno mbeera ya bulijjo esobola okuwonyezebwa ne dokita nomo dokita owa bulijjo. Teyamanya nti kano kagenderere yali aweereddwa obutwa, era obutwa buno bwamutwala paka mu ggwanga erya Bungereza. Bwe yakomawo wano yalowooza nti agenda kujjanjaba akatwa kano bambi, yalowooza agenda kujjanjaba ddoboozi lyakyankalanye bya bulijjo. Bagenda omutegeeza nga bamugamba weetaaga kutwalibwa Bungereza, yali omusawo asobola okukukolako. Embeera ya Hussein Kyanjo aweetandikira okuwonooneka. Kye tutagenda kwerabira bwe buvumu
n'ebigambo ebibadde bimuva mu kamwa. Abadde ng'ajjukiza bannayuganda nti omulabe wa Uganda ye mwami Museveni. Abadde ng'ajjukiza bannayuganda nti Museveni bw'ataliva mu buyinza eggwanga terigenda kutereera. Ebigambo bye abadde ng'abiddiŋŋana ku mativi n'amarediyo ag'enjawulo. Azze nga agamba nti paalamenti y'eggwanga Uganda eteekeddwa okuteekawo enkola eyamba bannayuganda okulaba nga buli muntu akiikirirwa. Ng'era ebirowoozo by'abantu bituuka okuyita mu bantu ababakulembera okuva mu mawanga ag'enjawulo, si ggwanga limu. Haji Hussein Kyanjo abadde alemera ku kintu. Ampuliriza, njagala onzikirize tulabeyo ka vidiyo akalala kamu, then nkomewo. Mwami Museveni obukyayi bw'alina ku busiraamu yadduka mu Uganda ng'Amini yakafuga ennaku 2 n'agenda ebweru nga tamaze namugezesaako mu nfuga ye, n'afuna abasiraamu mu Uganda banaakozesa okusekeetera gavumenti ya Idi Amin. Yalinamu Abbas Kibazo, yalinamu Sheikh Zubair Bakari, yalinamu Haji Kibuye, yalinamu Seguya n'abalala. Teyakoma ku ekyo, ye kennyini n'afuuka musiraamu, n'afuuka Kasimu. Mwami Mama Mbabazi w'ekitiibwa Museveni yafuuka Kasimu. Amama Mbabazi bamutuuma Ahmad. Naye kubanga yali akozesa ekyobusiraamu ekyo, naffe aba movement naffe nitufuukira ddala abasiraamu. Nze nali musiraamu gwe bayitanga Kasimu. Nateekangako akakofiira k'abasiraamu bana kitaawo wono Mayanja, wono Farida n'abalala, Abbas Kibazo, James Kasozi mulabye wano, musajja omukulu abadde wano. James Kasozi jangu bakulabe bano abaana abazzukulu oli luddawa. Haji Hussein Kyanjo anajjukirwa nti abadde musajja alwanirira obuyisiraamu, era ng'okulwanirira obuyisiraamu mu ggwanga Uganda takitandise kati, avudde mabega ddala nnyo ng'alwanirira obusiraamu. Era ebimu ku bintu ebimulangibwa mulimu okwagala ennyo eddiini ye, wabula yavaayo n'ategeeza okusinziira ku katambi k'enkuwadde nti mwami Museveni tayagalangako kye bayita busiraamu. Kyova olaba n'okujja mu buyinza bajja beekwese mu mannya g'abasiraamu, nga bakola ebikolobero, bakola ebibi mu mannya g'abasiraamu. Haji Hussein Kyanjo abadde ng'ajjukiza abantu obuvunaanyizibwa bwabwe, era nga gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti mwami Museveni kye kibi ekyali kibadde mu Uganda. Haji Hussein Kyanjo tugenda oba oliawo kumuyigako ebintu bingi. Lwaki nkugambye nti no bangi babadde tebamumanyi olw'ensonga baali bamuziŋŋamya. Mu Uganda omuntu avaayo n'ayogera, nakugamba bw'atasanga kufa asanga obutwa ne bumulemaza. Haji Hussein Kyanjo yali musajja atanyigirwa mu ttooke, ng'ekigambo akyogeranga bwe kiri. Nabadde njogerako ne mukwano gwange Stone n'aŋŋamba naye omusajja oyo yali tayogera, ne mugamba nti mu ebyobufuzi mubitandise kati. Hussein Kyanjo yayogeranga mu paalamenti ne basirika, naye ebbanga lye lyonna yaliteeka mu kutegeeza bannayuganda nti tetuyina mukulembeze, tuyina mufuzi eyajja okuba ng'amalawo ebyo ebya Uganda. Just like nga bwe nnyinza okuzzaako emabega katono ne nkugamba nti okwenunula mu Uganda kugenda kubeera kuzibu. Lwaki kugenda kubeera kuzibu? Ffe twogera nnyo ne tuleka ebikolwa. Buli lunaku tuvaayo ne tugamba nti abakulembeze baffe bandibadde batukulembera mu mulimo guno, effort yaabwe bagikoze, effort yaabwe bagitaddewo. Kubanga gw'oyinza ogamba nti no Kyagulanyi Ssentamu yatandise okwogera, nedda si yatandise okwogera. Abasajja ba Hussein Kyanjo bazze balaga bannayuganda ekyokukola, naye ffe always twekuumira mu kabada, twekuumira mabega. Ebigambo Hussein Kyanjo byazze ayogera
byali bimala oba bibadde bimala okumotivatinga bannayuganda bafune obukulembeze bwabwe. Ne tuli boogezi balungi, mu bikolwa tetuliiyo. Twagala nnyo genda mu ggulu ne tetwagala kufa. Hussein Kyanjo yaweebwa obutwa. Ago ge mazima. Ebimu ku bikakasa mu bigambo bye njagala kutegeeza katufune akatambi kano ka sekendi emu then nzije tweyongereyo. Haji battery bagiteekawo. Kakati bayasa omutwe guno ne bateekamu ebikondo bya battery bibiri kubanga basanga nga obusuwa obuyunga obwongo n'olulimi bwafa. Kati nga balina okubuzuukusa nga bakozesa masannyalaze ne basimba ebikondo wano ne basibamu waya neyita wano mu nsingo wano neserengeta ne batuuka mu kifuba wano ne bateekawo battery eno ne bagisibira wano. Kati kyaji eri gye nteeka wano nekwata nesensinga battery eri era endaga bwebe ekyajinga bwejjula ng'ekuba akade oluvannyuma lw'essaawa emu olweba ejjudde ng'ediirweggwa nga nzirayo nga njogera. Haji Hussein Kyanjo wafiiridde abadde abatolinga n'ekirwadde oba abadde alwanagana n'ekirwadde ekya kansa. Naye nga bino byonna byava ku butwa buli obwamukubwa. Hussein Kyanjo azze abatolinga ne kansa okumala akaseera nene mu kiseera nga mulwadde tawanise. Era nzijukiza omusajja yazanya Black Panther mu kiseera yalina endwadde eya kansa. Newe yabeera n'endwadde eya kansa yakola firimu ezatuuka we yatuukira okufa ng'ensi emutendereza butendereza. Njagala tugende ku nsonga y'Abannayuganda. Lwaki oba oliawo Bannayuganda wabaawo omuntu afa ne bamulumba n'amaanyi mu ngeri y'okumuvuma bo kye bayita okumuvoola. Njagala kujjukiza bekikwatako nti bino ebigambo Kyagulanyi Ssentamu yabyogera bwe yagenda e Ukraine. Yagamba nti gwe bw'oba owulira ng'oyagala bakwogereko ebirungi kola ebirungi. Gavumenti n'abantu abafaananya endowooza ng'eya gavumenti muleme kugamba nti no Bannayuganda bavaayo ne bavuma abafu. Njagala ekyokuyiga tukijje kwa Hussein Kyanjo. Ani yamuvumye? Ani yalabyeko ekivumo yadde ekimu nga kivuma Haji Hussein Kyanjo? Naye ng'abadde tali active mu politics okumala ebbanga. Osuubira nti bwe yandifudde tewali na yandimwogeddeko, kale bwe bandimwogeddeko bandibadde bamuvuma. Naye buli muntu yabadde asaasira n'okunyolerwa awamu. Twalaba Jeno Eritumwine bwe yafa. Abantu bajaguza, abantu basanyuka. Nye abantu okusanyuka tekitegeeza nti bali baagala kusanyuka, basanyuka olw'ensonga oye yali abanyigiriza. Munajjukira nti ebigambo byakozesanga olulimi lwe luyitengako ebigambo ebirungi n'ebyo eby'amagezi abantu banabyanirizanga. Negwe bonayagalanga osse Bannayuganda okoze Bannayuganda ebitasaanika obayisizaamu amaaso obalabanga abatalina magezi bwonaafa bagenda kukuba endulu bagenda okujjayo n'eŋŋoma bazine. Bino ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu ggwanga erya Ukraine yagamba nti abakulembeze muteekeddwa okukimanya nti mukole ebintu ebibakubisa enduulu mu bulungi. Tosuubira, jjukira Eritumwine yavaayo mu kalulu akawedde ako n'ategeeza eggwanga nti poliisi erina olukusa olubakuba amasasi. Police has a right to shoot you and to kill you. N'agamba nokankiddemu kati Bannayuganda bwe baba ng'oboogereramu ebigambo ebiri bwe bityo abeetaaga okubeerwa. Oyagala gwe bw'ofa bakwogereko batya? Charles Engora Sabbiiti gwe yakuba amasasi. Ebigambo bye yayogera ku baana ba Kadaama abakolera abroad ebweru w'eggwanga wali oyagala boogere biki nga ye afudde? Bamususute bamuwaane. Ebigambo ebimu tubitunuulirenga nga twambadde engatto entuufu. Kituyambye
nti mukadde waffe bw'avudde mu bulamu bw'ensi eno abantu bamutambulizaako bigambo birungi era tujja kwebaza era tusaba Mukama Katonda atunuulire essaala z'abantu n'ebyo bye bamwogeddeko alabe ne ku bye yakola oba oliawo amulongooseze ejjanaaye abeere bulungi kubanga yakola emirimu emirungi mu bwesimbu ne watali kulyazaamaanya. Ampuliriza lunaku lw'eggulo tutunule mu kiraamo ky'omukulu ono. Omukulu ono yategeeza nti singa agenda mu maaso n'okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi tayagala yadde muntu wa NRM aveeyo akole speech ku lumbeerwe. Yagamba okubeerawo baddembe okubeerawo naye okwogera yagamba tayagala yadde bakole statement ku lumbeerwe. Okusinziira ku Bayisiraamu abaabaddewo kyewuunyisa Abasiraamu abamu tukimanyi nti balya mu lulime ne mu luzise. Omusajja yavuddeyo n'agenda ayogera ebigambo awo Abasiraamu ne beecwacuwana ne baagala n'okukwata amajambiya kyokka nga naye Musiraamu ne bajula n'okukwata amajambiya okumulumbagana. Eyo y'ensi nti waliwo omuntu gwe baabaddeko yalwanirira Obusiraamu n'alwanirira n'alaga bannayuganda nti obubi bwa Museveni bwe buno ku Busiraamu. Naye Abasiraamu bakyatambula ne bagenda ewa mwami Museveni ne bamwebaza ne beebaza ne Mukama Katonda nga yabawaayo ekyengera kya mwami Museveni kubanga babasuubiza emmotoka babasuubiza obuntu obutono naye ng'eyabadde yeebase wali ye yalwanirira Obusiraamu n'okuzuukusa Abasiraamu n'abagamba nti kino kikyamu omusajja atuvuga atutwala wala. Ampuliriza Hussein Kyanjo yalese abaana 9 abakyala yalina 2 omu yafa wabula mutabani we omukulu naye nga yavuganyaako mu kalulu ka Makindye West gye buvuddeko awo Alan Sewanyana n'amuwangula ye yasigadde mu ngatto za kitaawe. Omwana yasuubiza nti agenda kubeera mwesimbu agenda kukola kitaawe ebyo byalese abasomesezza. Kale nno ife abadde kyakulabirako kirungi tumwebaza ne tumusabira Mukama Katonda asobole okuba nga amuwa ekiwummulo eky'emirembe ekitangaala kimwakire dubeerera. Abantu ng'abo tetugenda kuddamu bafuna. Mu Uganda tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ge mazima tewali munnabyabufuzi mulala omuntu omulala ayimiridde mu ngatto ezo osobola okugamba Alex Waiswa Mufumbiro omuwulira ng'ayogera ayina kyategeeza. Kakati bwe tuteeka embere ku Kyagulanyi Ssentamu tuyinza okunzika ng'eggwanga ddala lisigadde mu mikono gyabo abantu abatalyagala nga bapretendinga nti balyagala kuba okwagala ensi yo oteekeddwa okwagala abantu bo ne bwe baba bawaŋŋanguka buli lunaku toyina wonkakasiza nti ddala oyagala ensi yo. Tutambula ne Aji Abudu Ngabo ono mulombi wa dduwa munoonyeeko munnayuganda mu ngeri emu Alihira Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba nabo banoonyeeko. Kauka Derek Investments bo bakuguka mu kudesigninga buyinja obulungi obudesigninga enju yo neerabika bulungi. Magida badde Sajjime atakuumira mpeera lugabanyine byonna abankuumire abawe bye musinga okuba nga muwagala entuyo zammwe ziveemu ebibala ebirungi. Peace and love. Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakauka Derek Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakauka Derek Investments.